Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuza na wadamu ina balamusizaako nnyo. Video yange ya leero badde nsaba ojiwa amagezi osobola ogitegeera obulungi. Ekisookera ddala bw'owuliriza statement ya Mwami Bugingo gy'akoze mu kuziika omugenzi Richard, bw'obanga toli omu ku ndigaze era nga totegeera nga ndigaze era nga tokkiriza nga ndigaze bwe zikkiriza, tosobola kutegeera byayogedde. Okitegedde ebintu bigambo Bugingo edda byayogera byetaaga kubanga oli ndiga. Lwakuba nti ensobi gyakoze butabyogerera mu kkanisa, kubanga byadde byetaaga byogerera mu kkanisa awali endigaze zaasumba, naye yabyogeredde ate mu bantu ab'enjawulo omuli endiga n'ezitali ndiga. Oba okitegeera kuba bw'agamba nti buli step gye yateekinganga Katonda yamugambanga nti kati kutama n'akutama. Katonda n'amugamba kati teweenyenya kubanga osobola olwozesa abatemu nti mwenna mufudde babaleke bagende, n'akola ekyo. Katonda n'amugamba nti bw'onooba okyali mulamu ne munno nja kubuulira ekiddako. Era ekiddako kye yamugamba nti kati bagenze, vuga emmotoka ogende mu ddwaliro e Mulago, era n'akola ekyo. Ebigambo ebyo okubitegeera n'obikkiriza nti bituufu olina kubanga oli ndiga. Bw'oba toli ndiga tosobola bikkiriza nti bituufu. Kati simanyi oba yalowooza nti ensi yonna eneewuliriza ebigambo ebyo yafuuse endiga nti ejja bikkiriza. Ekyo kye simanyi. Wabula nyongera obbajjukiza bakomuledi mwenna, naddala abafaayo okulwanira eddembe lya Uganda n'Abannayuganda, nti mujjuke tulina omulimu omunene ennyo gwe tuliko ogw'okubanja baganda baffe abaabuzibwawo n'abo abali mu makomera abaasibwa olw'ebyobufuzi. Ensonga ya Bugingo etujjeeko ku mulamwa ennaku zino nga 2-3 ne tugiwa nnyo obudde n'amakulu. Awamu n'ekyo nga yafiiriddemu omuntu omu. Oba okitegeera okufa kw'omuntu omu ono ate kutwerabizza abangi ennyo betubanjiza eddembe lyabwe, omuli ne 18 betutamanyi oba bafu oba balamu. Kibadde kirungi kye tubadde tukola kubanga none yattiddwa ne Munnayuganda nga bano betubanja. Naye nze ngamba kati essaawa tukomewo ku nsonga yaffe ey'okubanja baganda baffe abaabuzibwawo, abattibwa n'abaasibwa olw'ebyobufuzi. Naddala mu mbeera eno ey'enkuŋŋaana ezigenda mu maaso ez'abasipiika ba paalamenti ova mu paalamenti ez'enjawulo mu nsi yonna eziri mu luseero ago amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza. Kitegeeza nti tulina platform ennungi essaawa eno gye tusobola okukozesa okwongera okulaga ensi biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, nga tulaga abo abakulira paalamenti z'ensi zaabwe ez'enjawulo gye bagenda okujja mu Uganda babeeko n'ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga Uganda kye basobola okuddayo nakyo mu nsi zaabwe. Oba okitegeera kati ensonga ya Bugingo tusooke tugiveeko tugisse ebbali. Tusooke tugiveeko tugisse ebbali, tukomewo ku mulamwa ogw'eggwanga. Tukomewo ku mulamwa ogw'eggwanga kubanga ebibi ebbyo tebijja kutegeerekeka. Olw'ensonga nti bw'otunuulira Bannayuganda pressure gye bataddewo nga babanja ekifaananyi ky'emmotoka ya Bugingo eyakubiddwa amasasi, n'otunula ekifaananyi kye baaleese ekiraga nti ge masasi agakubiddwa mu mmotoka ya Bugingo, abaana bagezezaako okukompayalinga ekifaananyi ekyo n'ebifaananyi eby'emmotoka endala ezizikuba amasasi, amazima ddala nga tebikola ki, nga tebikwatagana. Ekyokubiri okutunula ango gye bakubiddemu amasasi ne sitoole ya Bugingo olabira ddala nga tebirina bikwataganira, kuba ango y'amasasi eraga nti amasasi bakubye mu ndabiramu ya mu mbiriizi nga galina kuba mutwe, kifuba oba mu bulago. Ate n'akulaga nti bwe baamukuba essasi erisooka oba eryokubiri yagwa ku ye n'akolanga shield. Naye omuntu atudde mu mutto guno ogwa passenger nga oli ali mu mutto ogwa driver, awamu n'ekyo ng'amaze n'okuga nti yakutama wansi wa steering, buli omu waakakasa obulungi nti awo tewajaawo muntu. Mu bunene bwa Bugingo n'obuwanvu bwe, sajja muwanvu munene, mbuyeewete ajje wakati w'omutto gwe ne steering y'emmotoka ye, ekyo tekisoboka, kyo kya bulimba.
bogatako ekyo kwanti ono yamugwako kungulu nakolanga shield nakyo kya bulimba pono yali atudde mu moto guno guli eno wano wakati waliwo akantu akawula emito ginebiri kuba simba olukokola bwabanga yagwa alina kubanga yagwa kwako kantu so tiyagwa ku bujingo nti akolenga shield bayi tebatudde mu moto gwe gumu omuntu asobola okugwa ku munne yono nga batudde mu mito gy'emabega kubanga gyo twali kyawulawo ono kyangu nnyo okumukuba n'agwira ono naye gino emito gya driver ne co-driver waliwo ekyawula wakati w'emito egy'ebiri tosobola kuŋŋa nti bakuba omuntu n'ava ku left n'agwa ku right okutuuka okukola nga shield ku driver abadde avuga ekyo ekyokubiri bw'abanga ono yamugwako nga bw'agamba kale tukize nti yamugwako bugingo yali badde abunye omusaayi gw'ono omusajja gwonna gwali badde gugwera ku bugingo kubanga yali waggulu yali avaamu omusaayi nga gukulukutyamu ono ali wansi mukebere ekifaananyi kye ng'ali mu ddwaliro emulago mutulaga omusaayi gwali luddawo ku bugingo ku ngoye yali ambadde ng'ali mu ddwaliro emulago ng'avudde gye bamukubidde amasasi naye yennyini ng'omuntu baagamukuba gagamba agamuyita ku mugongo ani alabako ku musaayi ku bugingo okuva mu biwundu ebyo byamukubamu amasasi agagamba agamuyita mu mugongo oba okitegeera bw'ovaawo n'otunulira ekifaananyi ky'omutto gw'entebe gye baatulaze kwaddeko ebyefaananyi z'omusaayi ono gwe baakuba bwe yali atudde so nga bw'olaba amasasi gano we gaakuba mu ndabirwamu kitegeeza gaakuba bitundu bya waggulu mutwe bulago na kifuba naye ate omusaayi gukulaga nti gwali wansi yali atudde ngoyinza oga nti baali mukuba mu kiwato omulala nga guli eno wansi yali alinnya ebigere ngoyinza oga baali mukuba mu kugulu so nga ate omusaayi gwali baddewa omungi waggulu ku mutto gw'entebe ono kwe yali atudde nga yeesigamye nekkana akawula wakati w'emito ebiri kwe yagwa ng'agwira bugingo omusaayi gwali baddewo nga weguli omuyitirivu obungi naye guli ku mutto ate we yali atudde ne wansi yali alinnya ebigere gwatuuka guteeri mu bigere nga gwakulukutanga guva mu mutwe na mu kifuba nga yeebase ku bugingo awo na bulimba bwerere kyevunde baga nti no video mugiwo magezi ogitegeera bw'obanga tewekakasa bulungi tolina common sense oyinza obutategeera byenjogera era n'osigala ng'owakana oba okiraba ekyokubiri mujinga agamba nti driver bamugjamu omugenzi Richard bamugjamu amasasi 13 bwetubala ekifaananyi kye baatulaze bwetubala ebituli by'amasasi biriwo 9 amasasi ana gayita luddawa okuwera 13 mu mubiri so nga ne bino ebituli 9 bye batulaga tebiri mu kifo kimu biri mu bifo ebyenjawulo era nga bwotulamu ango y'emmotoka nga bwe yali nga bagikuba amasasi waliwo ebituli webiri nga biraga nti gano gaamiisi nga tegakwata muntu okusinziira ebituli webiri we gayita kati balaga agayita wagatakwata muntu obalene 13 agamuli munda kiza ndi amasasi agafuma galina okwagawera 20 naye gayita luddawa nga ebituli tulabako 9 bulimba ekyokusatu we bakubira amasasi oba bulijjo bwe bakubira amasasi bwe baba batulaga abatuusewo mu kifo ekyo emmotoka ne bwe bayagiddwawo nga ne bakubya amasasi bagiddwawo ebisosokolo by'amasasi bisigala waawo ani yali akoze ku ripooti n'atulaga ku bifaananyi by'amasasi ebisosokolo by'amasasi ebyasiŋŋaanibwa mu kifo we bakubira emmotoka ya bugingo amasasi munnamawulire ki aveeyo angaaze ensi atulage ku kifaananyi ky'ebisosokolo by'amasasi amangi bwe gati agakubibwa ebyasigala bwe bakubira emmotoka ya bugingo biri luddawa bulimba kati tetumalira nnyo obudde ku ebyo bintu bya bulimba nga waliwo ensonga enkulu ezikwatagana ku bannayuganda betubanje 18 abaabula abattibwa n'abaasibwa mu bintu by'obufuzi nga bawuliza mu kooti z'amagye nga tesi bannamagye tukomewo ku mulamwa tudde ku mulamwa ogw'okubanja bannayuganda bannaffe tuleme kuwugulwa nansonga zijjudde bulimba zitaliimu wadde ekyamazima n'ekimu kyokka nga ate biva mu bigambo by'omuntu ayitibwa omulyoyi w'emyoyo obulimba agagwe buvaamu oba kitegeera ekisembayo nalabye chairman wa batuseeza sabuni mu Uganda akulira okutuseeza sabuni mu Uganda waffe sabuni tumukozesa kumozesa ngoye na bintu bilala ne walwate eyamufunako omugaso omulala kati oyo eyakulembera mu kufuna omugaso gwa sabuni omulala ogutali gwa kumozesa ngoye mu Uganda yaffe sabuni nafuuka wa buseeri olwaba bamulamu omugaso omulala namulabye nga ava ku mulamwa gw'ekyo kye baliko ate n'alumba nuupu etali mu bintu byabwe oba kitegeera ekisooka yagambye bw'ati yagambye mbu yeye ya breakinga amawulire g'okubwa kwa bugingo amasasi ensi yonna ge yali etidde okufulumya twebuuza nti amawulire ge wa breakinga
ensi yonna yaleetedde okufulumya wagajja ludda wanga mu mboozi ya bugingo tetuwuliramu nga mukama amulagira nti kubira Gashumba essimu omubuli ebikutuuseeko wabuli kyeyakolanga yalaze nti buli step gyeyateekinganga mukama yamugambanga nti kati kola kino mu mboozi ya bugingo tetuwuliramu wonna waayogerera kuba nti yakkubira essimu n'akunyumiza ebibaddewo otandika obbisaasaanya amawulire wagajja wa ssebo ensi yali etudde okugafulumya yali egajja eruddawa nga ono gwe gatuuseeko tannaba gafulumya gwe wagajjawo gafulumya ng'ono tannaba tulabawo yakkubirira ssimu kukubuulira bimutuuseeko wagajjawa nze ngenda okufundikira sitoole yonna bwe nti nga nnoonya amasasi mu sitoole eyo we gali gambula nnoonya amasasi we gaakubibwa nga sigalabawo kubanga tunalabye nambooze nga nti ekifaananyi ekyasooka okufuluma ku breaking news ekiraga nti emmotoka ya bugingo ekubiddwa amasasi kyekyo ffenna kye twali tulaba ekiraga nga emmotoka eri background nga bataddewo ne kaliboni kaaki ka poliisi akalaga ddenja nti temukulosinga nokudda eri wali mmotoka ekyebuuzibwa nti ebyo byaliwo ddi poliisi etuuke n'otuteekawo akaguwa ng'ate ono alaga nti omutemu bwe yasirisa amasasi katonda yamugambirawo nti simbula emmotoka ogende ako baakasibirawo wa mulago gye yali atute omulwadde oba ku ssiini emmotoka ebagikubira amasasi Gashumba aba NUP gije mu bintu byammwe tetulina tubiyingirira mmwe mumanyi mutobe ne obulimba bwammwe mpaka gye bunaabatuusa weewanye nti mwe muli baana ba mukyala ali mu maka temusobola kulya wa neighbor ne mwewaana mwe temusobola kukiza kubajooga nga mwe muli mu buyinza ekyokubanga muli mu buyinza tekitegeeza nti mumenye bumenyi mateeka mutte bantu nga bwe mwagala kubanga mwe muli mu buyinza nedda ssebo otandise okukyusa ebindowooza simanyi bugingo bamuvunana kuwagira Museveni yasoose okuwagira Museveni mu Uganda kyokka bugingo yawagira Museveni yekka musimanyi bamuvunana kudifendinga muhoozi akudifendinga kikyo okudifendinga badifendinga mukozi wa bikolobero omukozi w'ebikolobero gwe badifendinga ku bikolobero byakola kati oyagala ogezaako tukakasa nti muli bakozi ba bikolobero bugingo ali mu kuba defendinga ku bikolobero bye mukola ekirala mwe mulina emmundu ngira nga bwayogedde nti mwe muli mu buyinza mwe mulina n'emmundu kakati ate ffe emmundu tuzijjawa okubeera nga ffe tuzirina olyoka ogambe mbw aba NUP bagezaako batiisatiisa please musajja leka kwesulika tereera nkakasa bulungi nti ebyo byoliko bikolimo byo gwenyini biweesabira wali eruweero ku mukolo gumu n'osaba edduwa n'ogamba nti nsaba Katonda Allah akube balaayi abo bonna abawagira era abadifendinga gavumenti ya Museveni Katonda abakube balaayi igwe wenyini nga gwobyogera ku mukolo ko wali n'obakolimira kate wamala okukolima ate n'odduka gy'osindisa ebikolimo obisangeyo watega amaggwa ate n'oddukira gye wagatega kati gumira ebikolimo gwenyini biweesabira Katonda nomala obimusaba ate n'odduka gye wabisindika ogende nawe bikusangeyo bikukwate kati gumirayo tujje mu bintu byammwe nywerera mu bikolimo byo biweesabira muboneebone nabyo